zazaala dda abalenzi president lwazadde niwe kabakato wekati kafuuka first son abalabe bamanya iyana so omuluzi w'embuzi asinga mu ggwanga kikafuuwe okongola entula kikafuuwe okusekula ebinyeebwa nedda mutwale batusekulyeyo kilo 3 zino tuzirireko omwezi ogujja bajjajja baffe tuba tubafudde abatategeera bagamba nti kolanga omuddo olyenga omwami kati omwami yaliwo atasobola kulya kanyama ka mbuzi ewo tebakuba bijanjalo ku idn ey'okusala ebisolo osala entula ewo tebakuba bijanjalo tosobola mukuba ebijanjalo tosobola oba tolyanga mwami era kitegeeza ne mukukola tokolanga muddu muleke kutulimba Katonda akuwadde omukisa nze manyi nze oba munkya bantu bakola nnyo naye batafuna akola ki abantu bakola nnyo naye batafuna tekisoboka tosobola kukola n'otafuna osobola okukola n'olwawo okufuna naye tosobola kukola n'otafuna finally kubanga gy'okoma okukola gy'okoma okugezaako gy'okoma okufuna amagezi kati amagezi ago amangi g'ogenda okufuna mwe mugenda okuva amagezi agakutaasa olaba abantu batandika ne bafuuka abanene ewatali obadde okimanyi nti taata wa pulezidenti w'eggwanga lino yaliko omulaalo ng'alunda zitalina zize bino soogera byampuna this is fact asimanyi nzi bimukwatako taata wa pulezidenti wa wano Yoweri yes yali Yoweri Kaguta yali Kaguta yali Kaguta yes Kaguta yali mulaalo wa gobo kyogera kinemye okwisanga I'm showing oyo si asose ogambye otya yali ki yali mulaalo owente ezitali zize nze ndi president w'abamufuna mpola nali nsula mu Kigoma nga nkima mazzi mu mikono ga 15 kati toyina byogenda kunnyonnyola Kigoma kiriruddewo wali ebusega ku bypass 27 sina mu bbanga lya dda ku 27 bibazimbanga bypass ne balwawo nga nzo olufuna amaka gange rent nga yeyongerayo rent free house Kigoma ebyo bigoma byo baparkinga awo mubijjukira 27 ng'okimira abantu mazzi nga nkukimira amazzi ku mikono ningajja wali emabega wa Kasumba Square ningatwala wali waggulu ku katale ebifo bino bimanyi ate eri ekabaale yonna mu kibumbiro awo wonna sirina we sitegeera era bw'ogendayo n'obuuza Beni ow'amazzi tewali atamumanyi mpozi eyazze ejjo awo wonna awali akatale nga basundirawo emmamba awo abo abakyala bambe emmamba bonna nga nze supplier owaki Beni ow'amazzi ono gw'olabako kati amazzi aga national water no ag'emiddumu ag'ekidomola ag'emiddumu nga nze supplier ne wilbaro ne gaali mikono kutula mikono ki gino gy'olaba zino engalo z'olaba saatoba labayo statement yino gye ngenda okukola okuzaalibwa ng'oli mwavu ogwo si musango gwo naye musango gwo ebitundu 99 ku buli 100 okuwangalira mu bwavu okuwangalira mu bwavu n'okufa ng'obuliddwa enjala obuba butumbaavu omanyi kakati okuwangalira mu bwavu okuwangalira mu bwavu ogwo musango gwo naye okufa ng'ofudde enjala obwo butumbaavu nofa bagamba omuntu afa enjala afa alya ngalo simanyi simulabangako naye baŋŋamba nti bw'aba afa ng'afudde enjala afa aluma engalo afa azimeketa ekinyonyi nga kifuna ebyokulya nga gwe omuntu omulamu obulwa ekyokulya obwo buba butumbaavu kubanga buli kyentunulako nze bwe nfuluma wano bwenti buli kyentunulako ssente ndaba ababoda bakola ssente ndaba abayoola obucupa bakola ssente ndaba abakima amazzi bakola ssente ndaba abasiimuula emmotoka n'oyimirira mu jjaamu oli n'asiimuula endabirwamu oyo n'omuwa 5 oba 10 Obedben gw'ofudde enjala ku ki ova ddi mu kusomba amazzi okuva lwe nategeera nti obwavu obuvunaanyizibwa bwange si bwa gavumenti si bwa kitange si bwa nnyange si bwa banneetoolodde
tewali avunanyizibwa ku bwavu bwo. Ensi teriiwo kukubeera kukugaggawaza, ensi eriwo kulwayo. Gwe olina okulwana, teri mugagga agamba nti jangu tugaggawale. Gwe olina okulwana otuuke, ate bo bw'otuuka bakwaniriza. Otuuka mu bagagga meeting ne banaye mbadde nkulaba ennaku ezo nga njagala nakukubirako. Naye lulinga oli bubi nga tebaakunoonya. Era bwe watuuka baakugobanga. Asooka olindeko kamalirize wano. Era okubira omuntu n'agamba kamalirize ngenda kukuddira n'atakuddira. Omanya. Amanyiza amazima ng'ogera teganzijjaako kubeera muntu. Bwe nkeera ku makya President n'ankubira essimu wa Uganda. Nsobola omugamba nti kanzire mukkubire. Bakuyita kuyayaana. Naye kakati twaha bwankubira nga ne President ankubira twaha nno muddira. Ago ge mazima. Kuba olina oli kansooke mmalirize naye twaha tunalaba edda. Kati kisinzira ku kikyantumye. Bwangamba nti nkwagala wano okumala ennaku nnya nga tolina gw'oyogera naye twaha ninda paka nnaku nnya. Tomuddira. What are we trying to arrive at? Kye tulina okukola kwe kukakasa nti tukola ebintu bibiri. Sente nyangu nnyo. Omanyi tugenda ne tuddeyo ne tudda mu katemba nti abagagga boogera bu story, kale bu story buveemu. Kati nkubuulira byennyini bye nakozesa. Nfunye omukisa nti nsobola okwekozesa nga example. Funa sente. Simanyi bw'ogenda kuzifuna naye kozesa amagezi gonna agasoboka ofune sente. Ezitandika. Bw'ofuna sente siga sente. Totereka sente nga tonazisiga. Okutereka kyo kintu ekyokusatu. Nsiga mu kyaki kusiga sikutegedde. Kyaki tebasigayo. Kigambo kyo. Tewali akulimba. Bwaba imamu nga yagambye yakufeze. Bwaba pastor yakufeze. Bwaba bamuyita batya? Omusamize bamuyita batya? Akulembera eddogo yakufeze. Tebasiga mu bintu ebyo. Eyo bazza kimu kya 10, bazza zaka, bazza maali. Ofunye riziki, tolake maali zaayo. Ebyo bakola tebasigayo sente ntiteekayo ofune nnyingi oyo katemba oli mu betting. Genda kwavuwala muganda wange. Labe ekisaawe ky'embuzi. Ebyo toli bituukako liko mabira bako ku salaamu. Ng'oli mukatemba wa kukwata asimanya ntekeyo nsige. Labe ekisaawe ky'embuzi. Tunula eri olabe gye likoma. Otunule n'ebusuka. Olabe esayidi n'esayidi tolabayo nnyumba ya muntu olaba mbuzi zokka ze zeetaaya na bisaka. Okufuna mayiro y'ettaka oteekwa okuba ng'olina by'okoze eby'enjawulo. Tosobola kukola bya bulijjo. Ebyo by'okusiga mu kisaawe mu kanisa simanya mu muzikiti. Mu muzikiti tuteekayo sente ezaffe ez'okwebaza. Twebaza Mungu olw'ebyo byatukoledde. Omanyi ndi wa mukisa. Tubanga abagulirira Katonda. Ulira. Ndi wa mukisa nti ngenzeeko mu national parks ez'enjawulo. Kyendaba wano. That is the national park for goats. Eno park ya goats. Park ya mbuzi. So twebaza Mukama nti gwe tukuwadde omukisa okutwegattako kakati bino bye najje South Africa. South Africa tulinayo company ezirunda nazo. Embuzi. Tulinayo company ezirunda embuzi zi partners zaffe. Kati twabanjulidde AGM yaffe bwe yatambula n'abantu bye batusaba. Ng'ekimu ku bye batusaba kwe kubayamba tubasobozese tubawe entandikwa. YPA nga yo twasalawo okugaba embuzi emitwalo 2 okuzigaba obugabi. Kati companies ziri 2 waliwo gye bayita Jacaranda waliwo ne B&K. Ezo farms ziri South Africa. Batuwadde embuzi 5. Buli mbuzi eve South Africa ya $1,700. So kubisaamu olabe sente zenkana kize batuwadde. Ezo bazituwadde nga bannayuganda president bw'afuluma alina ogenda asakira eggwanga. Zino tebatuwadde loan. It is a grant and it is not payable. Tetulizizaayo batuwadde buwi. Buli mbuzi ya bukadde 7. Obukadde ya $1,700. So
ezo zonna bazituwadde ne tugamba tugenda kukola tutyo okusobola okukwata abantu abangi boa Kalahari ne Savannah. So kakati ne tusalawo nti embuzi zino tugenda kuzireeta wano tuzitunde olw'okuba zo za bbeeyiko ezaffe tezinatuuka mu $5,000,000 kati embuzi emu tugijjamu embuzi endala 8. So ezibadde embuzi 5 bwe tukubisaamu emirundi 8 tugenda kufuna embuzi 4,000. Okitegedde? So abandiyambye abantu 5 tugenda yamba abantu 10,000. So kye tugenda okukola ne tugamba nti okutandika leero lw'okiwulidde okutuusa nga abantu 10,000 baweddeyo tugenda kubanga buli agula embuzi 5 tumwongeremu ya bwereere. Paka nga abantu 10,000 baweddeyo. Buli agula embuzi 5 tumuweemu ya bwereere. Omanyi obedbe ebintu bizibu nnyo bitya. That is courtesy of the South African visit. Yes. Tetwatambulidde bwereere. Abantu 10,000 buli agula embuzi emu. Embuzi 5 tumuweemu yaki. Kitegeeza gwe swaba munnange abadde anoonya embuzi ey'okusala togenda gigula buguzi eyo ya bwereere. Kitegeeza nti bw'ogula embuzi zo 5 z'ogenda okwerundira oba okukulundirwa ng'ofuna emu ya bwereere eyo yo ng'ogenda ng'ogirya oyise mu bizibu bingi ogwanidde okulyayo kabuzi akalamba bagenda bakasale gw'olibeera oli mudaala gwa Ssekagundi ogwo wagidde nnyo gw'olyewagirako ddi obedbeni atakongola ntulayo. So nsaba Mungu akusobozese okutegeera nti omukisa gusanga yeetegese. First come first serve. Tetulina limit nti oba wiiki emu oba weeks 2 oba mwezi. Kasita embuzi 10,000 ziggwawo nga tukomaawo. That is our target. So essaawa zino tukuwadde chance jukira nkugambye emitendera giri 3 egya ssente. Bw'ofuna ssente zisige ogenda zisiga mu ki oteeko zisiga mu kintu ekizza. Ekintu kyonna what makes a business qualify as an investment if it can raise at least 100% per year. Kinzereze mu Luganda. Damoyo gidi. What qualifies a business? Atakongola ntula. Igena maso. What qualifies a business to become an investment is the fact that it can raise at least 100% in return per year. Ekiretera business kisigalya business esigala business. Okubeera nti osobola okugijjamu ensimbi n'okugifulamu kwe kubeera nti osobola ekikuletera okubanga osobola okusiga sente zo mu business A oba B. Business okugisigamu sente eteekwa okubanga mu mwaka sente z'ogitaddemu ziteekwa okubanga zikomyewo mu mwaka gumu. Bwebanga eyo tezikomawo toteekamu sente. Kubanga kati abasinga bagenda ne bazimba rentals ng'alowooza ali mukola business. Naye ekyo bakita saving. Rentals, arcade, malls, tusavingamu, tuterekamu sente z'abazzukulu. Tetugikola nga business. Wano mu kibuga Kampala yemu ku business etumanye ezibooming era tuzita na business. Naye eyo si business. Saving. Kubanga okwata ekizimbe n'okizimbisa obukadde obumbi obu 5. Naye ng'okuddamu okwata obumbi 5 nga buva mu kizimbe ekyo weetaaga emyaka 27. Nti ziriyo naawe ng'ozikwatira ki nga zivudde mu ki? So like toyinza zirabako. Exactly. So that is not an investment. Ate wakiri ogenda n'okwata sente zino obumbi 5 bwandizimbyemu arcade n'opangisa ennyumba ya Twaha eya Umaru eya Matovu n'ozipangisa n'ozirenovatinga n'ozongeza akabeeyi. That can become a business. Oba n'ogula ettaka n'olitunda, that can be a business. Naye togula ttaka mbuli oli appreciatinge. Mbukakati mu 2008 lyali ku $3 million, mu 2015 lijja kuba ku $2 million.
that is not a business. Kubanga milioni 8 okwekubisamu mutaka wetage kitono nye bange deni okujjako bine byowulira ekigwawo nga kiguddewo nga betting nti nabadde nakagula ettaka wano factory nejja nerigula eyaba China obe y'abazungu obe ya YPA. So okutereka mu mbuzi okutereka mu bintu ebikalu, it is the business kubanga nti kikwata esente zino bukwata nti nguze sente nkwata sente zange neziteka mu ttaka oterese mu ttaka sente zo ziri safe ziri nyamu mpola nga ate ziri safe tezifaanana na ziri mu banka nebo tudda mu business eno kati ey'embuzi gye tuliko agri business kitegeeza tugenda kukwata sente zino mu mwaka gumu embuzi emu ejja kufuuka 2 embuzi 10 zifuuka 2 kitegeeza zeekubisizzaamu nga business yeyeerabirira toyongerayo wadde 10 ettaka siriryo abakozi si babo naye byonna byekoze ate gwe n'ofuna amagoba 10 ku 10. That is the business we are talking about. Kati ate gwe omukisa tugukuwadde ne tukuweerako n'ennyongeza era nga gw'onoonya ennamba z'essimu nga gwe ku screen yo toziraba. Kale mu simu yo teekamu Youth Platform Africa oba YPA Gods osobola okutegeera bye nkugamba. Ate mwattu tuyina project empya gye tugenda okulonchi. Bantu bali ku mbuzi tetukongola ntula. Bino tetwogera byogere. Bantu balambudde ate bamaze okulambula babategekeddewo ate kati olambule embuzi ate olye terikwatagana obulamu nakati tujja mulyanga tukomyewo e Kampala n'ebijanjalo. So labayo we have a mega project we are going to open. Abantu balina okusimba omuddo ndowooza obalaba tubatambuza tulina okubalaga ebyalo n'ebyalo. So njagala okutegeeza nti tulina project ey'amaanyi gye tugenda okugula. Eno project egenda kubeeteka oteekamu milioni 2.5 nga buli myezi 6 ofuna akakadde kamu n'emitwalo 2 ng'amagoba. Either ng'ogyekolera oba nga togikolera gw'osalawo gwe gyekolere tukuwe buli kimu kye weetaaga oba gyekolere eyo business egenda kulongingibwa wiiki ejja katasi of YPA kyekitufudde ab'enjawulo kyova tulina agri business tower wano mu Uganda. Si bangi nti balina ebizimbe bya business manyi MTK woteeka milioni 2 milioni 2.5 myezi 6 n'ofuneemu 2 nga capital ali intact byonna bimaze okusasulwa. Katonda yatonda eggulu lino akyalina amagezi okujjako nga gwolowooza nti ye yakoma. Tubbireko wiiki ejja omwangu yatte enswa eyo business egenda kulonchingibwa. Kati beera ng'oli buli tubadde wano ne business y'enjuki twagibayimbiridde ne tugibayimbirira kati twataaga emizinga 10 tugiggalewo. Omukisa gulinga amazzi gatambula atogakwatako mirundi 2 kati enjuki zigenda kugenda omuzinga gumu gwakakadde bagongeza n'ogwongeza nti 10 gye giriwo kati oba ogule oba togule omuzinga omutono ogukuwa emitwalo 5 kati gwa 5 mwegi omunene ogubadde ogw'ekyenda gwakakadde ate tulinawo 10 gyokka. Bwe tumaliriza bwe tuti probably by June nga tuggalawo enjuki target tuba tugituuseeko kati nga tudda mu projects endala. Gw'ojja kuba okyebyetegereza waliwo ka statement ke twakolanga naye sijja kakola we shall not develop sijja kukawogera naye kakati gwe naawe ogenda kulinda otya ogenda kusigalawo obeere bano abo betulindako okudevelopinga oba obeere ku bano abadduka emisinde. Olunaku lumu obukolwa obumanyi ebuba butambulira wamu. Kati ebukolwa bwali butambula ne bufuna ekyekango manyi tebutera kwawukana kati akamu akasajja n'akakazi ne bwawukana ne bugenda ne butaddamu kusinkana group eri endala kati ne bugenda ne buzaala. Kati bwali buzaala buli kumakya ng'emiranga gibeera mu kayumba k'obwana maama akola ki anyiga emitwe gy'obukolwa gisobole okuyitanga mu miki mu mwatwa. Kati mulimu akaali kasooka nga ko kagume nga bwe bagezaako kanyiga tekakkiriza yagezaako kanyiga nga tekakkiriza kati nga buno obulala bwo babunyiga ne bukaaba era nga bw'omanya abaana. Olunaku lumu maama ne taata bagenza okuyigga bagenda ne bayigga maama ne taata tebadda oba baafa oba bakola ki obukolwa buno obutaano bwali ne busigala ku bwabwe bumanyiridde maama ne taata okuleeta emmere naye tebakomyewo kyokka jjukira babuzaalira mu muwaatwa mu ndeeyo mu mpuku.
kati ennaku bbiri tebulabako ne bugamba omanyi tufulume wabweru eno sanga maama ne taata gye baalaga gye bajjanga ekyokulya naffe tunaakiraba obuna bwayitawo kano akaali ng'akegguma omutwe gwali munene nga tegusobola kuyita mu muwaatwa ne bwe twogerera kakyaliyo oba kalamu oba kafu simanyi baako ekyokuyiga kyojja kafanjala seruganda akunakalaba kafanjala enjala ekyatta abantu gwe nga tonnaba kutegeera olw'okuba olina emmere gy'olya leero enjala etta abantu kyova olaba enkolooto bayibuli egamba nti genda eri enkolooto oyiga amagezi nti zo zitereka ebyokulya byazo mu biseera eby'omuzira ebyomusana mu museera eby'omuzira tebifuluma bisigala eyo nga birya kweyo emmere toteekwa kubanga oyita mu nsi muno nga tolina mmere gy'otegese oteekwa okuterekayo ku mmere eneekuyamba mu biseera by'omu maaso naye ng'ogenda kukikola kati ng'okyalinamu omutwalo labayo omutwalo gumu gukuyamba okutandika ne YPA gumu bwe guti gutya okubukinga kwa mitwalo egi teekayo omutwalo n'enkya teekayo omutwalo ne luli teekayo omutwalo emitwalo 5 giweddeyo akawunti nzigule kati tendika teekayo 7 1,2 1,500 gwe ne bweyagala lisiiti y'olukumi bajja gikuwa tugezaako okukusitula tukuyambeko tuve gy'oli tulinga oli maama twetwale nti ffena tuli bukolwa tuli mu kwenyiga mitwe olina okukkiriza omutwe ogwo bagunyige osobole okutambula kubanga ekikuganya okutambula otambula bw'omu. Someone said if you want to go far go with a group but if you want to go fast go alone. Ffe tuli group twagala genda wala tetwagala kupapa twagala genda wala walaba abantu kasaavu nga tuli wali kululu tuli mu kwejaga. So tusobola okukyusa obulamu bwaffe nga twegasse wamu amaanyi ago kati embuzi emu tugaba ya bwerere singa tetwali bantu kasanvu oba lyawo n'aba South Africa tebandi tuwadde embuzi 5 kati embuzi 5 ne zivaamu 14 kati eyemu ogifunye kubanga you are in a group atali member tosobola kugirabako. So one of the reasons you should change your life is to make sure you have food security, not just food security but you have security in life. Obulamu busobola okukyuka osobola okutereeza ebigenda mu maaso. Njagala kutegeeza kasitole kaakano lwatukolatuuka oluganda ng'otulabira omusajja ng'asaba Katonda nti azaale abaana ayagala basika n'amugamba Mukama ngenda kuwasa mpa omukazi anampa ezzadde omukazi n'amufuna n'awasa n'azaala first born mulenzi nagamba Mungu webale alhamdulillah n'azaala second born mulenzi kali kati awo nkakasi omu bwafa sigaza omulala n'azaala owokusatu mulenzi kakati nno Mungu obampadde owokuna mulenzi natandika okutyamu kakati siifuneyo kasukaali jukira yasaba baki basika kakati owokutaano mulenzi n'owomukaaga mulenzi kuw'omusanvu yagamba nteekwa kuzaala muwala ekiba kibe oba mwagala oba temwagala nteekwa kuzaala muki nakuba muwala n'agamba Mungu ssebo bino sikusaba nkulagira nteekwa kufuna muki kagwake keetonye Mungu omanyi yeetayogera akuleka gwe ne weetoose otinga okuzaala ow'omusanvu nga mulenzi n'agwawo ekigo naye yagula obugoye bw'abaana bw'abawala obugato bw'abawala buli kimu ky'abawala n'ekisanirizo ky'enviiri ky'abawala n'agamba Mungu nakugamba njagala muwala kati ekyo kyokoze kiri eri gwe naye nze nzadde muwala n'agamba omukyala tuzadde muwala tuzadde ki muwala naye nga mulenzi nkugambye tuzadde muwala atabuse omwana ne bamwambaza sikaati ne bamusanirira enviiri bamuteekamu obugato obumasamasa ne bamufuula omuwala naku 2 naku 3 omukyala agamba abantu bawa ng'akoze eki agudde eddalo omwana mulenzi amufudde muki muwala kigenda kukola kitya ne bajja ne bamubuuza olukiiko n'abagamba Katonda kitawoono alabika ye Katonda wa kitawo oyo atalabika. Ye answer gye yabaddamu kitegeeza ki Katonda ampadde ono gwe mulaba ye Katonda agenda okumpa gwe mutalaba nze nzadde muwala buli eyamubuuzanga Katonda kitawo ono alabika ye Katonda wa kitawo oyo atalabika.
omwana akuze myaka 6 myaka 7 omulenzi oli nasooka abeera mulungi nava ku handsome nafuuka beautiful naye mulenzi gwe bambaza sikaati emyaka giweze 12 ayingidde obutiini omwana anyiridde omanyi waliwo kye bayita beauty attracts class kati tuba tuli awo nga Ssaabasajja alumbye manyi abakyala bonna ba Ssaabasajja njagala omuwala oyo omuwala muki ko nanyini muwala nti Ssaabasajja muwala nja mukuwa naye si wabwereere wadde gwe Ssaabasajja ojja kumusasula ate nze nanditudde wabwereere ze Ssaabasajja omulamba nja kusasula oyagala kine bakkaanya namugamba teekako deposit ente ezo nazimusimba eyo deposit omwana agira akula myaka 16 aweze 18 ebbanga lyebulungudde kati abantu b'okukyalo bakutte ku mutwe banaye omusajja bagenda omutta atunze ebyoya byenswa abiguzisa Ssaabasajja tufudde ne bajja ne bamubuuza musajja gwe oyagala kufa Ssaabasajja omuguzi omulenzi nga tomuguzanga muwala oyina ekizibu nabagamba Katonda kitawo ono alabika agenda kumpa Katonda kitawo yatalabika musajja agudde eddalu kati ne bamugamba ono omusajja tajja kutegeera tugende tubagulizeeko Ssaabasajja bw'anaabaza okutta aleme kutta kika kiramba kala temuye yekka bamugamba nti Ssaabasajja omusajja yakuguza byoya byansi oyo si muwala mulenzi oyo tukimanyi bulungi mulenzi naye nga obanayo omwana anyirira nga tamanyi bawala bawano ozanga alinga mukyala wange kakati Ssaabasajja gamugwa mu matu ajja n'obukambwe nagamba kasajja gwe oyinza otya nkulabikira ng'ow'ebisiyaga alina wasa musajja nti ate bibadde ki nti ate omuwala wampadde musajja otegeera bulungi Katonda namugamba Katonda kitawo ono alabika ali kabaka Katonda yekitawo yatalabika ekyo kitala dabayo omusajja ekyo kitala n'agamba Ssaabasajja nti Ssaabasajja gwomanyi gye wajje bye nagambye nze nakuwa muwala sikuwangako mulenzi naye olw'okuba ombuusabuusizza nze musajja munno kati sezaalawo emmaali gye twakkaanya gy'ogenda okumpa ogenda gikubisaamu emirundi egi bw'oba okyayagala muwala wange muwala we mulenzi Ssaabasajja n'agamba ogambye otya ogenda gikubisaamu emirundi egi bw'oba omwagala okuggyako osooke kunzita kabaka n'akubisaamu emirundi 4 ate namugamba tomukwatako paka ng'embaga ewedde okutegeera oba mulenzi oba muwala n'embaga neggwa Ssaabasajja agenda okutuuka nga Katonda kitawo oyo alabika yakola Katonda kitawo yatalabika yagenda otuuka nga ddala ddeemu lukulinga limamazi Katonda yakuwadde omutwalo mu myaka 3 mu myaka 6 asobola okufuula akawumbi kkiriza oba gaana naye gwe manya nti buli lw'otakkiriza waliwo akkiriza era agenda okikola era agenda kufunamu era yali mu kukozesa namba za simu ezo omutwalo gwalina leero gutandike Katonda kitawooya alabika ye Katonda kitawooya atalabika abagagga abo kitwale nti be balenzi bali abaazaalibwa boolabako noga nti omugagga oyo azirina kati gwe mugagga atalabika kati naye nga weetaaga kwambaza weeyambaze ng'omugagga otegeere ng'omugagga otambule ng'omugagga nawe osobole okutuuka bamusaakaasi Sseruganda weetaaga kubaako kyokola tosobola kufuna kyotafunangako okutuuka ng'okoze kyotakolangako oyo haramu Sseruganda oba Naluganda ffe tukuwadde omukisa enjuki zaakakadde zikuwa emitwalo 10 enjuki za 5 zikuwa emitwalo 5 embuzi kati ogula 5 ne bakuwa 6 osobola n'okugamba nti nze kampadde wadde ku kalempeze nga 4 bakukwatiremu bakubireko ennamba z'essimu ziizo bakyalireko ku ofiisi wali Rubaga
labayo njagala okutegeeza obugagga buli mu ngalo zaffe twetaaga okusitula amaanyi tubeeko bwe tugateeka naye nze nsuubula ettaka nsuubula emmotoka ntambudde amawanga naye siina ssente zaawamu ze nali nkutteko mu bulamu bwange lwakuba nti tosobola kuleeta bank statement wano naye sirina ssente ze nali nkutteko mu bulamu bwange nga nnyingi nga zaawamu nga ze nfunye mu bulimi n'obulunzi ago mazima oba ogakkiriza oba ogagaana sirabangako omuntu atunze emiliyoni 8 nga magoba nga otuuze puloti n'otunda puloti 5 naye wano tutunda embuzi 3 mu lunaku lumu n'otunda embuzi 6,000 contract nejja osobola okufuna puloti ne bagamba nti bagenda kale puloti 10 bazaagala mu wiikeemu ogenda kukijjawa osobola okutunda acres naye acres ugenda okubalamu sente ze wazigula nezo zitunze bituufu bikola naye this is real benefit twenze njaga kukifaananyi ekyo yes ndaba abantu abo abalambula abo yes oluteekeka lwaddi tulambula nga mwenda mwezi ogujja okugenda yes mwenda heroes day omuntu ye abeegattako atya kuba enamba z'essimu ezo ziri ku screen okulambula kwa mwenda mu gw'omukaaga genda olambule ku faamu lisaako ku bwongo lisaako ku maaso yes tugenda tulambule faamu z'embuzi tulambule omuddo tulabeko ku biyumba by'enjuki ebimu so njagala kutegeeza nti obulamu tegusigala kyekimu oba oyagala kwerundira oba oyagala kulundira bano abantu beteekateeka ne bajja baasi zibatwala okulambula kyemanyi ndowooza giringa 6,000 gyokka kwe kuli okunywa kwe kuli okulya kwe kuli okutambula n'okudda teri nti ate bandesemu kkubo ti ate nasiibye enjala olye n'embuzi gye yogerwako ku mbuzi ya YPO giwulire omanyi teriiyo ku katale tosobola gisanga wali ku 7 oba ku 6 kati ogenda kufuna chance obeere nga agenzeeko mu kyombo kya Nuwa eno gye tunaalaba ensigo z'omuddo kwandabye wali abasimba ensigo z'omuddo yes ensigo z'omuddo we ziri ku office wano ku Lubaga Road wali okulira n'engulungo ya Kabaka omanyi tuli ba mukisa nga abali bwengo simanyi oba omukisa gubaawo awo ova mu lubuto obudda mu lubuto ndowooza kakati tuliranye Ssaabasajja omanyi ekitegeeza okuba enduulu Ssaabasajja n'awulira mu lubiri wali ebituuka so tuli ba mukisa tuliranye wali enkulungo ya Kabaka awo nantawetwa weeri ewali ngalabi side awo tambula ngadda mu town ku mukono gwa kkono kye kipande ekisinga ensigo z'omuddo ekipande ekisinga okunyira ku Lubaga Road kya YPA kiriko akabonero k'embuzi ku mukono gwa kkono bale bizimbe mukaaga ekyomusanvu kya YPA building so genda ofune ensigo z'embuzi manyi ensigo z'omuddo genda ofune magezi genda ofune ebikwata ku njuki genda ofune ebikwata ku mbuzi kasooli kasooli ali atya tosumulula katulindeko just lindamu bulinzi kati omuntu abeegattako atya tumalirize wetaaga akafaananyi kamu bwe kati wetaaga ID kye kitambuliiso oba kitambuliisho ID eba yakyalo oba ya mulimu wetaaga 10,000 gyali 8 abangu ne bagikozesa kati twazeeyo ku 10 10,000 okufuuka memba ate njagala okutegeeza ne tufuna ne information ekwata ku next of kin y'omuntu oyo musigire 10,000 next of kin ID n'akafaananyi ng'ofuuka memba kati ng'ogenda participating mu project yonna gy'oyagadde oba zonna teri nti ate kuno kusasula buli mwezi kuno kusasula buli wiiki gw'okujjako gw'okulambula n'okusasulwa lw'oyagadde twenze ngenda kusoma mwezi 9 ennaku z'omwezi 9 tugenda kulambula nkwegayiridde yonna gy'oli leero 3 yes leero 3 nga 9 tubula inaku 9 zokka ndowooza okutambula badaffe oyinza okuba essimu eno osobola okubeera nti otuuka tugenda kusimbula wali ku Lubaga Road tujja kusimbula ku makya saawa ndowooza zijja kuba 12 z'okumakya kuba tugenda wala ate twagala tuuke mangu tuveeyo mangu so ebigambo byensembayo okugamba bino Mungu bw'aba akuleetera riziki tagibikkula bulambalamba teri ajjawo kitangaala n'akijjawo mulundi gumu gano si masanyalaze nti tutaddeko switch wabadde wazikidde ne waaka ebiseera ebisinga riziki zijja zirina engeri gye zeetobeseemu kati oli wa mugaso nnyo kubanga owuliza ebigambo bino kubanga ogenda kukyusa endabayo gy'olabamu ebintu osobole okutambula ng'ogenda mu maaso guno gwe mukisa gwo embuzi emu ey'obwereere esobola okukyusa obulamu bwo emu bweti ey'obwereere
so gezaako ogikwate ng'ekyaliwo osobole okugiddukiramu ekukyusa obulamu bwo 224 ffe tukyagamba nti tusobola okufuna emirundi 24 simanyi gwe bw'ogamba naye tosobola kufuna ekyo okuggyako ng'okoze kyotakolangako alhamdulillah tweyanzizige mwebekuba nti mutwegaseeko mu kitundu kyaffe kino ekya breakfast meeting gwe tubadde naye ye YPA ye mulunda mbuzi atalya ntula takongola ntula atalya ntula mubeere bulungi katonda batukumire nze Twaha Mukiibi ye Obed Ben akuliramu nannyini era kafulu w'embuzi gwe tubadde naye olunaku olwali mubeere bulungi katonda batukumire.